Nkwebaza bwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku Projan Media TV era ne nkugamba nti gwe atanna subscribinga ekyo kyokola okola nsobi subscribinga onyige akadaako osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Waliwo story gye ntaddeyo kaawo ey'abantu abali ebweru be bagenda okubanga bakomyawo osobola ogendayo n'ogiwuliriza n'osobola okubanga naawe okomentinga ku mbeera eyo. Ntumira ku bantu baffe abali e Jordan, abali e Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar, team Oman. Yes, mbatumirako yonna gye musinziira okubanga mulaba Projan Media TV. Embeera tennatereera naye tukkirize nti Mukama jagezaako okubanga agitereeza tusobole okubanga abaana ab'enjawulo bakomawo ewaka. Era tugezaako okulwana ekyo ekintu okusobola okubanga kibaawo. Yes, olunaku olwaleero munzikirize nneme bayisaako mawulire ga ssanyu eri abaana bano olw'ensonga nti bakoze kyamaanyi nnyo mu music industry era ng'abaana bano babayita ba Masaka Ghetto Kids. Abaana bano ffenna tubamanyi nti baana bato era bato nnyo ddala bagezaako okukozesa ekitone kyabwe ekyokuba nti bamanyi okuzina naddala ennyimba za Eddy Kenzo ne basobola okubanga ennyimba zino bazizinamu amazina agaabwe ne zisobola okubanga zitrendinga oba zihitinga abantu ab'enjawulo mu nsi yonna ne babanga basobola oziraba. Era ffenna twalaba oluyimba olumanyiddwa nga Tweyagale olwa Eddy Kenzo. Yes, weewaawo Eddy Kenzo yalukola naye ye nga Eddy Kenzo teyasobola funa views. Abaana abo we baluddamu olwo oluyimba Tweyagale ne balukolera video lwafuna views nyingi osinga n'olwa Eddy Kenzo lwennyini. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti abaana bano balina following y'amaanyi nnyo mu nsi yonna era we bakwatira mu luyimba lwo ne baluperforminga oba ne balukolamu video oba kushuwadiru nti oluyimba lwo lujja tunda ensi yonna. Yes, olunaku olwaleero abaana bano Eddy Kenzo y'omu ku basajja abaakasooka okuweza ba subscribers ku YouTube kuno akakadde kalamba. Yes, era woweza akakadde bayina award gye bakuwa eya YouTube. Award eyo bagikuwa ng'owezeza 1 million subscribers wano ku YouTube. Ekyo ekintu si kyangu era bangi bakigezaako ne kansiime y'omu ku bakyala abakunukkiriza oweza akakadde naye nga sofa tulina Eddy Kenzo. Naye olunaku olwaleero abaana bano aba Masaka Ghetto Kids ssanyu jereere olw'ensonga nti nabo bawezezza akakadde k'abantu ku YouTube oba ba followers. Bawezezza akakadde era YouTube nebanga yasazeewo ebasiime nebawa award eyo gye mulabako eyo Golden Award okusobola okubanga ebasiima okubanga ng'ovudde ku Eddy Kenzo be baddirira bakubiri mu bantu abakyasinze okuba ne ba subscribers oba ne following ey'amaanyi wano mu Uganda. Yes, gwali eyo yinza okugamba bino tebikuyamba naye ngaffe abagoberera music ne entertainment industry tufaayo nnyo okulaba nti buli kye happeninga buli success oba progress happeninga mu Uganda tugezaako okubanga tugibatuusaako. Yes, ku Projan Media TV nagamba likinga osubscribinge okomentinge osobole okubanga actually nyiga n'akadaako osobole okubanga ofuna buli update egenda maaso mu ggwanga.